Inside Story Uganda. Real source of political updates. Hashtag NBS Ego over NBS Updates. Osobola okuteekayo endaba yo ebe ndowooza ku mikutu egyo. Oscar Ali Kalungu agambye mwami Kongo nze ndowooza bwa LC buweereza nga bwe kyali edda ku mulembe gwa RCs si kulya oba kusasulwa musaala olwa budget constraints. But chairman bandibadde ba retired civil servants, abantu b'obuvunaanyizibwa ku kyalo oba abantu abakuliridde mu myaka ng'ate balina ke beekoledde. Gavumenti yandibadde ebatendeka mu bya leadership, patriotism, mediation ne dispute resolution. Ye Oscar Ali Kalungu bwatyo bwagambye mpozi zikansimbiyo ono bamuyita Norman tumuhimbise adayogera ku mwami Hudu Hussein wano. Okay. Message nja kwongera okugiraba wano. Nja kwongera ogyetegereza. Well, maliriza bwana structure yo nkulu nnyo. Nabagambe nti LCs nkulu nnyo. Omuntu gwokwata nowa billions of money. Nga wakumanaginga billions of money. Taba mutono. Omuntu gwokwasa kooti n'okola n'etteeka n'omuwa obuyinza mu tteeka obuvunaanyizibwa obw'amaanyi naye nga tasasulwa. Ontegera n'asasulwa omutwalo gumu buli mwezi nga babaka ba palamenti tufuna bweziti. Nze nandirowoozezza nti abantu bano bandisasuddwa. Ate twandigenza okugenda okukola gundi eno nga twandigenza okugenda mu kulonda. Electoral Commission weba eri sure nga road map eri clear. Ndia mwezi kujja. Wano batwa road map polling dates ne bazuwa. Ndi tutandika nga 15 tumaliza na kuzo mwezi wa 10 Feb. Mukaga Feb. Mukaga. Ontegera bulungi nnyo. Kakati erosizirwa. Lwaki tumanyidde nnyo obuta planninga. Lwaki tuvayo buvinirwa nti kati kino kikolebwe nga n'abantu tebeteeseteese. Parties tenena kweteekateeka. Kugambye nti ebifo bikulu era tulina n'okunoonya abantu ab'obuvunaanyizibwa mu party zino abagenda okufiiringa ebifo ebyo. Tubawadde time kweteekateeka, kuteekateeka abantu balungi. Abantu abamu balina okulizayininga. Kino kyenkubuulira kubanga ne LC zifuna ssente okuva mu consolidated fund. Etteeka ligamba ki? Ontegera bulungi. N'olw'ensonga eyo nze ndaba tetweteeseteese bulungi, tukiwe time tweteeketeeke tunoonyere ssente zigenda okusasula abantu bano kubanga corruption enguzi eri mu LCs etambuza bigere. Be basinza okudibaga ettaka. Emisango egiri mu kooti egisinga nagambye nti LC kubanga ajja n'atunda ettaka n'abeera witness ne 10% n'agiriya naye ate nga yagenda okuwozesa omusango gw'ekibbattaka. Naliko ne jaji omu n'abuuza LC nti mu kisanja kiri nti gwe LC nti ye bakulonda ddi abantu bakuwako mutaamu eri nga tebanakudda mu kulondebwa ngayita LC naye nga tebamulonda. Mwe bakulembeze gwe mubaka wa parliament mubina okola nti you push for okusasulwa kw'abantu ebintu ebimu tugezaako. Because at the moment we want to sentebe ku kakiiko afuna omutwalo gumu omwaka gye mitwalo 12 ate najjo negitasasulwa. Sentebe ekaya asasulwa nako abalala abantu basasulwa. So what is that? Kwe kubba LC yagaba emmundu ku kyalo yagaba n'emmundu banga nti mu financial year ejja soko mpulirize ku information LC waliwo code information. Yes. Financial year ejja bagenda funa emitwalo 2 babalinyisiddeko omutwalo babalinyisa by 100%. Meya Kafune njagala obubbi tebuli wokkaawo. Fe ababaddeko mu local government ng'ate tuzaagala nnyo. Tunuulira bakansala mu myezi 2 n'afuna emitwalo 5 naye ng'okulwana kwalwanye mu campaign kwa miliyoni na miliyoni. Chairperson w'eggombolola n'abeera mu mitwalo ameka?
asatu n'otunuulira wabula chairman w'eggombolola yalina akakiiko k'ebyettaka amateeka gonna era n'ettaka aligaba n'ogenda ku district gye balina district land boards gye balina obukiiko obugaba emirimu chairman bamuwa miliyoni 2 ne balyoka abantu bafuukira ddala bakondo babbi gavumenti ebitunulemu nga sigamba nti kufuna nsimbi kubanga ekkiriza abantu okwesimbawo nga myaka 18 luli twatwalanga abantu be Bunyagwa alina keyeekoledde aze kuweereza naye kati mwakkiriza abe 18 okutwala obuvunaanyizibwa nga talina ssente mbadde maliriza nga nkugamba nti tunuulira obuvunaanyizibwa bwewatadde omuntu oyo era si omuwadde obuvunaanyizibwa oba okulikomendinga oyo yenna ayagala okufuna emmundu otegeera bulungi nnyo naye ayagala okufuna emmundu yeetegese n'okumuwa miliyoni 5 yeetegese ayagala kufuna emmundu mu lukwesikwesi kugikozesa bubi yeetegese okumuwa miliyoni 5 anaazigaana atya so tukkirize nti LCs bwe tuba nakola omulimu omulungi tuziwe ensako yaazo tukkirize nti ensako eyo tugiteeke mu budget tukkirize nti gombaka wa parliament nze lord mayor nime kubeera mu luvu naye nga ono kyagambye emirimu gyonna gigenda kudda wansi tugende kusonga endala nsooke n'ekyemmundu chairperson wa LC akola recommendation letter n'akakasa nti kungu ono mutuuze wano talina musango gwakola era muba mwagala muwa kino tewali buzibu naye si yagaba ekyokubiri ekyokugamba nti omuluka guno abagabye nga yakola recommendation gyotandikirako kubanga baluwa ezo zigendera ddala paka ewa RDC ate RDC naye n'agiteeka mu committee mu security committee of which security committee era ina okwasayininga owa crime intelligence akole due diligence n'ebirala so tosobola onakola just recommendation ekyokubiri ekyokugamba nti omuluka kati nga mukoddomi wange ow'emukono gwagamba nti ogw'emukono munene ekyo kyo kyanjawulo n'okulonda ekyo kiri about demarcation of electoral areas katosobola gamba nti kati katusooke tusalemu tulyoke tulonde nze wenjogeera wano ndina abaali bampa akalulu ewange nga bagamba naye kyosookerako kusalamu constituency nene ate erimu ebintu bingi etewe naye tosobola gamba nti kati okulonda tekugenda kubeerawo lwansooka tebana bakola ki tebana bagisala ekisembayo NRM n'ebibiina byonna tubadde mu kwetegekera okulonda era NRM okuvira ddala ku LC1 bafulaga beara gye bali eri ready fulaga beara wa LC1 gyali era yalinze bulinzi kukola ki kulonda so n'olwensonga eyo ebirala byonna nze ndowooza buno obukiiko buli very critical bwebanga buconstituting as a court ate ne buli commending omuntu okufuna a firearm n'ebirala ate tosaana kugamba nti ate tulindeko tulina kuba mulimu abaafa kati omu bw'aba afudde vice mulimu procedures vice na taking over kati ogwogamba nti omu yayita chairperson naye teyalondebwa naye beera just procedure kati abamu baafa abalala bakadde nnyo so nekikuwa reason lwaki obukiiko buno kyandibadde important nti bukola twegaddwako honorable Barnabas Tinkasimire muna Buyaga West yomu ku babaka ba parliament abamaze akaseera mu parliament ya Uganda lwakuba mu parliament ye12 tagenda kubaamu okujjako sinaba kutegeera bana yagenda mu kooti ng'abalala naye nga teyalangiriddwa akakiiko kabya kulonda mu kulonda okwakaggwa si butukwaniriza njagala ombulize kuba tugenda ku nsonga endala neyanza Adamu kunkyaza ku show eno n'abatulaba ku show eno n'emikwano gyange bona I think I know the entire panel. All right. Nsanze nga bateesa ku nsonga enungi eya okulonda kwa LC1 nze teeki yange mpagira nti tugende mu maaso n'okulonda kubanga amwezi ogujja it's overdue. Tuvudde emabega nga twongezaayo ebyalo ebimu ddala ng'omuntu abadde mu kalulu obukulembeze obwo babadde nabo tebabwagalira ddala
osanga ku kyalo nga chairman tebamwesiga bo balinze bulindi kubanga bamulonda ekisanja babeera nga bakyongezaayo balinze obudde kulaba nti of course babalonda. Nabadde musanyufu kugamba ngu bagenda kukozesa secret ballot. Era nja kubeera ne interest nnyo kulaba register y'ekyalo. Electoral Commission oba egenda kukikola etya oba egenda kukozesa method ey'okugamba ngu abalina ennangamuntu be banaalonda simanyi, but at least they must constitute a register. Ffe abali mu byobufuzi we are looking forward to that register at every village. Tugigate tulabe oba ecomparinga bulungi n'eyaffe gye tubadde nga tukozesa. Ndowooza ate nkisuubira nti register y'ekyalo egenda kubeera y'amazima kusinga nnyo eyo tubadde nga tukozesa at the national level. So tujja kuba nga tugyetanira nnyo okulaba nga tugifuna. Kulonda tukwagala kubanga entebe y'ekyamaane eya occupyinga eri critical. By'abantu baffe aba panelists abalala bye boogeddeko sanze nga boogera ku nsonga ennene. Saagala muntu wenna wansi awo alowooze oba atutunulira wano alowooze nga entebe ya chairman terina mugaso. Ya mugaso mukulu nnyo kubanga yekuwa literally yekuwa introduction. Bino byonna ne RDC obwabadde nga yogera ngu oba bitunulira mu ebyo recommendation ngu he just recommends. In essence actually introducing the whole idea. Temujja okutandika kwogera ku kuwa omuntu emundu mu security committee nga talina ebbaluwa ya chairman RC1. Kuleka ebya Uganda ebyomanyi abalala bagendeyo ne bazijingirira ne bajja nazo ate kubanga wagulaawo bamanyiddwa nnyo kubanga omuntu asaba kufuna emundu aba alina asobola n'okutiisa RDC mu mbeera ezo. So bali kulituko nnyo ebyensako nzikirizaganya nabyo that government aweetuuse enoonyeeyo ensako esaanidde ebawe kubanga bagwanidde. Tusanze wansi eyo nga abamu bakola ebikolobero nga beekwasa osanga kusinganya bali mu tawuni onatunze poloti deni chairman n'atesaako omukono n'addamu n'agitunda n'asaako omukono n'agitunda omulala n'asaako omukono ebintu ng'ebyo ng'agamba nina okuweerera abaana bange. Thank you. Nkweyaza wabale no Barnabas Tinkazi. Well, atulaba tugende ku baluwa president w'eggwanga gye yawandiise nkuge nti yakonye ku bintu bingi nnyo nga nnyonnyola akalulu nga bwe katambudde. Of course ne campaigns yalimu kugambye nti ebimu ku ebyo yatugee nti ebifo ebisinga mu ggwanga gye yayise babadde bamugamba no change, tebalaba nsogola ki yali badde avaako ku bwa president n'ebirala kujjako mu mambuka mu northern Uganda kusingira mu kitundu ekyakyoli nti abaayo bagezaako okulaga nti affe mwajjako Tookero naga nti ate eri mu north west era noyasagaga nti Obote bwe bitu naye naga nti ebitundu ebisigadde byonna abantu balega nti NRM Mwami Museveni no change n'ebirala. Kansukwe nkulage emboozi eno katono nga bwe twagikola okutunulira ebbaluwa eno nzijje tubeere nga tutandikirawo sokolabe. President Yoweri Kaguta Museveni nga bulijjo omukuku gw'ebbaluwa gwawandiise asoose kubuuza ku bannayuganda wamu n'abazzukulu n'abakulisa akalulu era n'abeebaza okulonda NRM wamu n'okukuuma emirembe oluvannyuma lw'akalulu. Museveni bannayuganda abasabye nti beewale ebikolwa ebimenya amateeka babeere benkanya mu mbeera zonna era eri buli muntu ne ku bali ku ludda oluvuganya. Museveni agambye nti ekyokutabagana kirina kuba kyannamaddala nga kiva ku mitima gyabwe wabula si kumala gakola bye basanze okuyisa obudde n'okwenoonyeza ebyabwe. Museveni bannayuganda bagambye boogere ku nsobi ezibaddewo zigonjoolwe ate n'eggwanga ligende mu maaso lireke okwesiba ku byakalulu ate akaawedde.
okwawukanako n'ebyava mu kalulu ka 2021 Pulezidenti Museveni gye yagambira nti abali ku ludda oluvuganya baamubba. Ku luno akkiriza ebyava mu kalulu era teyeemulugunyizza ku kubbibwa. Wabula asaasidde nnyo ab'oludda oluvuganya gavumenti mu ngeri y'okubakubagiza olw'okumeggebwa mu kalulu era n'ategeeza nti kibi nnyo okuba nti obuuma obwaleetebwa mu kulonda ate bwagaana okukola mu bifo ebimu nti kubanga bwali buleeteddwa okumalawo obubbi bw'obululu. Agamba nti ebifo gye byakola buli kimu kyatambula bulungi era NRM yafunayo obululu bungi ddala. Museveni asiimye nnyo abantu be baakoze nabo okwetolola eggwanga lyonna okunoonya akalulu wakati mu mbeera y'obudde ekyuka era ne yeebaza nnyo n'abalonzi abaagumira Puleketya w'omusana ne batindiga eŋŋendo empanvu okugenda mu nkuŋŋaana ze mu bungi. Ebimu ku ebiri mu baluwa President gye yawandiise ndowooza engineer yesu zemuleese so oyina bizibu na video wandireese ne kuza pulezidenti wange njagala kutandika naawe gwe kennyini njagala kutandika naawe engineer President omulabye nga annyonnyola ku kalulu kano era n'agamba nti bw'ogenda maaso yonna n'ogisoma n'ogimalayo ayogera kalulu ka 2021 naga nti mwaba NUP then mwabba akalulu nga muyingiza abalonzi obukadde 2,700 mu kulonda okwo naga naye ku luno twasalawo okuleeta obuuma buno unfortunately tebwasobodde kukola mu bifo ebisinga obungi naye naga nti gye bwakola nga mu disitulikiti y'Enebbi NRM yawangulira ddala bulungi nnyo n'ebirala baluwa girabye njagala otandikaawo ng'onkubira tooki muyo. Okusookera ddala njagala okugamba nti akalulu tekatambula bulungi mu bitundu byonna mu ggwanga era sirabangako kalulu ate kaali kabi nga kano nti obubbi bwali bungi nnyo 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 njogera nno ng'omuntu ate atalimba obuvuyo bwali mu kalulu from the onset bwali bungi nnyo okusookera ddala okukangakanga abantu nga bamanyi nti bali mu kumenya mateeka kyova olaba nti ne numbers ezalonda zaali ntono nnyo ke kalulu akakyasinga okubaamu abantu abatono kubanga okutiisatiisa kwaliwo kw'amaanyi kungunawo wakulaba temukkirizibwa kubeera ku polling station wemala okulonda ddeeka ekyo nno nakyo nga kikolebwa electoral commission erina okuluŋŋamya okusinziira ku tteeka chairman n'avaayo n'agamba gambye mala okulonda ddeeka naye ng'amanyi bulungi nnyo etteeka kubanga mulamuzi mulamba nti w'otunuulira abaalonda ku bantu 100 tekuba nti twalonda abantu 30 ku bantu 100 ategeeza ki voter turnout yali ku 52%. Teri ebyabulimba bikubuli akakiiko k'ebyokulonda byabulimba ebyo luddawa byabulimba. That's a typical lie. 52% yava luddawa kati gwe byo bijjawa anti nze mathematicians n'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza abatuwuliriza nti ke kalulu akaalimu abantu abajja okulonda kubanga waliwo okutiisibwatiisibwa kw'amaanyi okubba kwakalulu tekutandikira tekubeera ku lunaku olwo lwennyini ne mu regisita mwennyini n'olw'ensonga bino mwami President Museveni byavudde n'agamba nti baamubba akalulu mwaka guli 2021 ate ffe tugamba nti banaye kakuume ate tayagala kakuuma tuleme kabba katolaba nti awaliwo obukuusa bw'ogamba otya abantu nti muve ku polling station ng'ate ogamba baakubba luli kwegamba sikkiriziganya nakyo. Twalaba wano engeri gye bayandirizangamu pulezidenti waffe nauniting ensi yonna mwalaba wano okulangirira abantu nga polling station kuliko abantu genda wano mu barracks olabe polling station okwali abantu 814 balangira afune 815 how okay. So omukulu ayogera ku reconciliation byaliwo but
we must reconcile and we move forward ng'eggwanga. Ebyaliwo byaliwo olondeddwa baganya okukulangirira bazze ewuwo bagumbye emabega w'ekisenge followingidde balinnye bayingidde mu compound byadadde balinnye bamenye bayingidde mu ddiiro the followingidde bamenye bayingidde mu kisenge bambudde omukyala ebyo byonna tobyogedde nako ogamba nti tukole reconciliation. Bakutta abaana babakwatidde ku polling stations babakubye babasazisazi batutte mu kkomera bakyali mu kkomera. Reconciliation lwaki tota abantu abo nedda lwaki tota abantu abo bino nno byenjogera kuba nabadde mu kkomera nabadde luzira era mwandazo wano nga ndi luzira. Reconciliation gwenda okubeerawo walina okubeera emitima nga gikwatagana willingness. Wayiswa yakwatibwa omusango bagugobye otyamukumidde mu kkomera guli teyali nawo paka kati myezi 6 balemeddwa okufuna evidence nti yaliwo. Njagala teke enyisita ku baluwa eno bwotunulira ebaluwa njirabidde wano bwotunulira ebaluwa Mwai Museveni njirabidde wano sinagintanalinga. Emu ku nsonga lwaki yasobodde okufuna obululu bwe yafunye n'obuwanguzi NRM bwe yafunye kati nteekateeka ze bakoze okuva bajja mu buyinza yabadde annyonnyola awo okuva mu 96 n'ayogera ku kukomya yayise extrajudicial killings n'ayogera ku kumalawo politics of identity n'ayogera okumalawo electoral cheating n'ayogera ku kutumbula ebyenfuna baleeta enkola nga NADS parish development model n'endala akati bannayuganda batunulidde bino ne basinzira okwo okumulonda n'okulonda ekibiina kya NRM mu bifo ebiwerako. Wakoze analysis kalulu ka Namere wakoze analysis okitegera bulungi nnyo wakakoze ka analysis nedda nati yagambye obuwanguzi NRM bwesuze Namere y'omu ku bawanguddemu NRM ne wakoze analysis kalulu ke kabadde just fena twakalabye kabadde just and fair fena twakalabye obu nabo butwala ntu buwanguzi twagala tubeere nga tuli realistic. Walaba kaluka Nyanzi walaba kaluka Kewakiso walaba kaluka ono walaba kaluka eno NRM ojuwa obuwanguzi kaluluka ono webalangirira ono ne bamala omulangirira n'atandika n'okuzina amazina si muzinyi w'amazina amaganda yagazinaawo ogenda okukakana okufuna ekibaluwa mye ne bamukwata ne bamusiba essaawa mmeka bakusiba essaawa mmeka gwe 3 hours bamusibye obuwanguzi n'obuteeka ku NRM tubeere gwe babbye yasirike agambe nti NRM yawangudde bannange kana akalulu abantu batunda amayumba gaabwe Bible kyeva egamba nti akalulu ke kawula ab'amaanyi akalulu era negamba nti omukulembeze omulungi wakulembera abantu bajaganya naye omubi abantu bakaaba. Ennaku ezo twayiga ku kigambo omunnyo ono abadde munnyo naye abantu babaddeko omunnyo gwabwe. Honorable Tinka, yes, ebbaluwa ya president nga bwe wagirabye n'ebiri mu yo ewaffe waliyo olugero. I think it is bagamba in Runyoro bifeera munda bisemeza amalembo. Kitegeeza ki mu Luganda? That it would be better for you not to speak than to cause a lot of unnecessary havoc. People like us who are known to talking the truth, I would have preferred my president, whom I supported 100%, to keep quiet on this matter. Nandi musime nnyo singa asirise n'aleka the bazungu say let the lying dogs elaye oba zebase leka zebake ontegeera embwa nga zebase tugezaako zikonkona toyagala president wa analysis ye nga bwe yalabye akalulu
to me yandikoze bulungi singa yasirise yayise mu kalulu n'awangula ffe tubadde mu kalulu twakalabye nze fortunately I was NRM naba NRM nga bo bamanyi ngu oyogerera omuntu wa bulijjo obadde nga towangula kyatandikira mu party primaries titwakuba kalulu nali nsuubira ngu aka kigundu kajja kubeera byabakama kajja kubeera different tekayawukanye nakaakano abasinga obungi bakyalina ebiwundu si by'omutima but physical nange obwemba nga when I am walking upwards this leg of mine was hit. I am dislocated. I am no longer walking normally. Sitambula bulungi mu kalulu byebyo byava mu kalulu. Machine is all the way nezigana kukola kyali kigenderere ffe baatugumaaza ngu machine zigenda kukola kumbe balina target. President yakyogedde ku mpaluwa ye Honorable Tinka toyinza kugamba ngu zakoze there is no evidence neye zakola just for 2 hours 1 hour that's kye twali nga twagala toyinza kugamba ngu zakola nga zitakavarinze even a quarter of the country. Yes, but then information akirize yo flow yaliwo district zakola bulungi district yonna nga tewali kutataganya nanda tewali district yonna yes zakola wonna in fact kakati agamba ekulaga district 12 operators ba machine zino tebali nga batendekerwa bulungi abe Bulambule babatendekerawa abe Nebbi babatendekerawa ebyo abyogerere abantu isisubira even the ordinary person n'abekyalo ekyo bakiteeka mu mutwe ne bagamba president wandi tukoze bulungi n'osirika ku nsonga eno ne tukulayiza n'okola emyaka gyo 5 n'okomawo mu kalulu n'okomawo akalulu kubanga Abannayuganda we bamuwa goodwill n'obwakola mistakes alina goodwill mu Bannayuganda bamusanyuwa ekitali ku Munnayuganda omulala or any other presidential candidate has that benefit of doubt always from the Ugandans. N'obwakola mistake bamusanyuwa ne bagenda mu maaso so anze njogera mazima kubanga saagala ku I live in this country sirina plan eyokuva mu ggwanga lino ontegeera sirina plan eyokugenda mu Exile nina nsomedde wano I'm self-made nakaakano ngenda kubeera wano so even in hardest circumstances nakyo mu bbaluwa eno biki byotakkiriziganya nabyo nkugambye yandikoze bulungi singa yasirise what else do you want me to say I bash him in the public? No, he's my presidential candidate. Yandikoze bulungi singa yasirise because president mu page ey'okubiri n'eyokusatu president yayogedde ku nsonga lwaki abantu bamuwagidde bamulaza obuwagizi n'agamba nti yamalawo kye bayita emikyeno emikyeno kigambo kya Lunyankole kitegeeza obuyinike yamalawo obuyinike bwa bika bingi tiyajjawo obuyinike obw'abantu parasites amalindirizi okulonda obululu nga geesigama ku madiini ku madiini politics obusosoze nenga president akimanyi bulungi kati mu Western Uganda Kabale Bushenyi Kigezi Ankole Kalulu kali mu ddiini ekyo tebakulimba kati spiwale busosoze neera teri kiri mugenda kumala Western Uganda nga politics we NRM kubanga epiwale ali mu ddiini kati naye nga bwe yagenza ku page ey'okubiri yennyini n'agenda ku mukyeno ogwokubiri n'ayogera kubba obululu
okubba obululu president simanyi oba misinforming oba because NRM bwotandika kuga nti NRM erwanyisiza ekibba bululu kubanga yakonyenako nagamba nti mu 62 mukwano gwe Elia Kategaya nti voting age yali 21 Elia Kategaya yali 18 nga president yali 17 and a half Elia Kategaya yalonda tanaweza myaka naye yalonda kalulu katya yalonda 8 kanija kutegeza president nti kukana akawedde waliwo abanonze n'obululu 250 omuntu omu nalonda ebirundi nkubuulira ekesi ni point waliwo omuvubuka ali wambogaawo ku muzikiti namba wayi nakatiikinga 6 ne bakyanyongera naye saagala bantegeere nti ndi mukubuwa ggwe nimwate lwaki okuva ku simu yange ng'ali awo naye ng'akikolera Kampala. Can you imagine omuntu n'alonda ballot simeka ekamwenge amagye gawambako polling station yemu ne gayuza ballots ne batiiki. So president NRM ekiyitibwa okubba obululu ekibba bululu kijiremye omukyeno ogwo gubalemye takonye ku mukyeno gwa bubbi corruption that is thinking to the high heavens. Simanyi oba abantu badde bamuwana bwanyisa abasajja babba nnyo babbi balungi njaya kutegeze mumuyina kimwogera ku buuma buno biometrics babwita BV something obuuma bwagulibwa billions gozimanyi 100 something billions ezandizimbye amalwaliro nga kiruddu 18 sente zo ozideprivinze bannayuganda abaavu muzitadde mu buuma bumanyi tebugenda kukola. Nze nandisabye president yebaze Katonda nti yafunye omukisa omuntu omulala gwatalifuna oluusi agenze fuga Uganda emyaka 4 mwemeka mwetano ekyo waliwo tewali muna Uganda gwensuubira iddayo kukifuna. President tayogera ku kigambo kyebayita reconciliation. Ebbaluwa yenze nsuubira yandibaddemu kwejjusa na kwetondera nnyo bannayuganda ku byabaddewo mu kalulu kano. Olwayo tuli ku platform eno Council Tinkasimire wa NRM Council Hudu wa NRM bona bakaba kimu bato bakalulu ono wanupuka muleke kubanga yebajaga that is obvious ke naye bali NRM bona ono yalina RDC formally nga ne security abamu aba police abaki ne ba RDC nabayinyigira mu kumbanga ba colleagues abakola ki amanyi bona bakaba kubabulu kitegeza nti NRM ekyo babulu kyagirema. So nandisabye president yekube mu mutima the singa mbadde nga sinalayira nanditadde kibayita a structured national dialogue. Structured bitali bino byakuyita abantu baganda baffe bebayite mu state house nti iteno gyetwogeremu naawe but structured fene bwakozesa parliament yamwe nga temunafulumamu you can in a way evolving into something a national structure egenda okwogera ku bizibu bino tegenda kakati bibaddewo omulundi ogusembyeyo tebikyaddayo kubeerawo kwegaba omuntu akakana omutima naye kati bibanga byabaddewo ate president nasigala nga ye alaga nti kana akalulu kadde kalungi tekabangawo bwe kati so kiba kitegeeza nti gye twolekedde si walungi. So nze njagala kusaba president gino emyaka 45 Katonda gyamuwadde atusasulemu ekintu kimu tufune a structured national dialogue twogere ku electoral reforms both electoral and constitutional reforms twogere ku transition twogere ku nsonga enkulu ez'eggwanga ongolinga again akkiriziganya ne president ku ekyo kubanga njagala olabe layini eno mu bbaluwa ye page ki agamba peji ya 9 aga nti all said and done I call upon Ugandans to abandon any bad behavior and act fairly to all, even opposition. You should work for a principled reconciliation, not just opportunistic patching up. Talk about the mistakes observed and resolve them for a better future. Anti nkugambye ezo tojja kuzoogerako ng'oyise munyagwa mu nkukutu nti jangu ombuuliremu obaho nale bonse bambi jangu ombuuliremu. It should be an open. When he's talking, for me kyandibadde kirungi n'agamba I am committed to do this. To do this. Not to say nga preacher. He's like a preacher now. Ndimwe mukyogereko. He's like a preacher. Waba nga ayogerako akyogerako ekyo kiri critical
naye ayogera ng'omutebezi ng'omubulizi w'enjiri tayogera ng'omuntu ali concerned ali chief executive of a country yanditugambye ngenda kukola kino a principled reconciliation yenjagala saagala bano badiikula ewange saagala bakagologose ewange ewange njagala bati bakyayagala waliwo kagambe twogereko. You should work for principled reconciliation, not just opportunistic patching up. Talk about the mistakes observed and resolve them for a better future. Gundi yatukiriza okwogera Ani UCC awo yandituwadde hope n'agamba ngenda kulirizinga Besigye ngenda ku enyumba ya Kyagulanyi ngenda kugitereeza netondedde abannayuganda abenakosa Barnabas we nakwata mu budde bwa kalulu nemuwamba musaba nsonyiwe bakukwata badde maliza agamba nti awo paragraph eyo gyokonyeko yennyini yandibadde soundinga he would have initiated nti ndagidde nkulembeddemu wabeerewo oba parliament eyogere ku bimulumulu bonna bwali mu kalulu wabeera olutuulo olwenjawulo okuva ku saidi teriiwo kati ogamba omunya gwakola eki atali wadde wa chairman we LC1 atalina wadde obuyinza bwe LC1 gw'olina ekisumuluzo gulawo ogaye ndagidde parliament bateese ku byagenda mu maaso byonna mu kalulu akawedde babikubaganyeko ebirowoozo ate batutemere ekkubo okulaba nga bino ebintu tubiteekako ekkomo nga taata ng'omuntu omusajja omukulu nga taata omuntu afunye emyaka 45 mu ntebe ey'obwa president naye president bwakola bwageza n'abika ku byabaddewo n'abikako ettaka n'abitemerako ettaka n'atuvuga twale mu maaso nkulayira bijja kukakinga apo naffe. Okay, njagala kuddewa ne Muyanja owa NRM Hood yajja okusembayo but waliwo wano mu bbaluwa eno genda bw'otunuulira ku nsonga y'obuma gye twogeddeko wano President awaga nti the BVV machines work if they are manned by people who know how to use them. In Nebbi, they worked in all the 362 polling stations. Ebbaluwa gy'osoma olw'obudde obutono ffenna mwagituwadde ng'omuntu ajja ku pulogulaamu naye twabadde nogiraba twakoze eki twagirabye nze gisomye emirundi nga 8 endowooza basigitegeera bulungi togitegedde bulungi nkutegeeza ngisomye emirundi 8 kubanga obuuma bwe busobola okukola wano buteeka okubanga n'abatendekebwa busobola n'okukola wali ekyo ekyebuuma ng'oli bwe yagambye tubeere b'amazima tukireke bulesi tugane kubwogerako kubanga ekigendererwa kyabo kyafa. Ekyokubiri ebbaluwa eno erina byeyogeddemu ebituufu from 1996 ebyo byali bituufu naye bwetuuse eno mu zino 2021 205 206 etandise okugattamu ebitaliimu. Kati bw'okomerera wano wansi oyagala otugambira president waba yagala reconciliation ani alina obuyinza sitwagala na parliament nze nayogerako dda naliko chairman wa Uganda Parliamentary Caucus nempandikira president Museveni ebbaluwa gye manyi nti baagimuwa naye nali musaba nti bw'oba otulondera baminisita mu Buganda tulondere baminisita abagasa we don't mind oba weenaalimu naye ng'agenda gasa ng'omulaba akola naye si muntu ali awo nti akuwaanawaana tulondere omuntu agenda okubeera minisita ng'akola nga Buganda ejja kumwenyumiririzaamu so si abo bagenda nti oyo tumusindika ku bafu oyo abeerawo ku munyimbe mbutuba n'afudde mukya no omuntu agenda okugattako ku bantu baffe n'ekitundu okugenda muki mu maaso. Olwaleero reconciliation eyogerwako mu pate mulimu abantu ab'ensonga mubayite yadde tobaagala babenga bogenda okwogera nabo naye tojja gamba nti parliament kati etuule etese ku bizibu ebyaliwo ddala oyinza obutakkiriza nti mukulonda kuno waaliwo obuzibu sebo mukulu tinkasimira akugambye ffe waffe n'amagye gakyaliyo ffe baali bagenda otulangirira nalaba military
nintaasa abaana b'eggwanga neŋŋamba nintandika kukwata simu mu kifo ky'okukaaba n'akalulu nintandika kukuba eyo egini temubabeerawo kye mukola temuteekinga step yonna tewaba kwekalakaasa bano balinze kukwata mmwe nakubatuusaako obulabe n'olwekyo nze ndowooza pulezidenti bw'aba alina omutima ogulumirwa ng'ayagala okukomyawo abantu bakyabalina yalina oba temwagala omumanya nti oyo alina amagezi atule mu lukiiko luno ajja kumpabula n'oli atule mu lukiiko luno noono sigenda sekinnoomu ng'abagenda okunoonya obufo tunoonya mirimu yita eggwanga lirina gy'oyagalalidde oyagalalidde mabega gwe nga bwalabye abantu bakansala abakaaba guli ku tv mwe mubikwata nze nga nkuleetedde bu vidiyo waffe gye basamba obokisi nga abantu batiikinga nga butiikinzi ne vidiyo nga wezirize ennyini amagye gabawambye batiikinga bajjuza bokisi okukuba kukyali kulonda kale bwe bagwe pulezidenti oyiseemu ng'omukulu bw'agambye ti pulezidenti alina omukisa yasanga eggwanga eryali tabanguddwa abantu ne basigala nga bakyalina ennyiike ne bafuna omukwano gyali omukwano ogwo oba gulimu okusonyiwa naawe gukozese omukwano ogwo osonyiwa abalala lwaki tukyalina abantu mu makomera nga ddala talina gwasse wabula embeera yabya bululu nze ina omwana wali waffe asala nviiri yali adda waka wuwe buli muntu amuwako obujulizi ne bamukwata mwe be bamu ne batwala ava mu saaluuni akalulu kaggwa dda tensoni eyo enavaawo ddi tensoni okuggwa mu bantu ng'amagye gakyakwata kati eziweze 12 kati ekkubo agamu gakkirira ekyemmanga amalala gambuka amalala gakkiri tensoni eyo okuggwa mu bantu ye alina ekisumuluzo embeera yonna eri ku pulezidenti wa NUP eveewo embi embeera eri ku baana abakwatibwa embi eveewo embeera eri ku bamulimba abamubba ssente abavunaane kuba kati ebimu bikolebwa abantu eno wansi ababba ssente ze nnyingi mu kampeyini kubanze kampeyini eno nkubulya abantu abafunye ssente bazoogerako ng'ezitabangawo mu kampeyini yonna mu ggwanga owali obwenkanya ssente zali bali tezikola nolwekyo ssebo tulowooza ti pulezidenti alina obusobozi obukuŋŋaanya abantu ab'ensonga n'atuuza ensonga ya reconciliation n'ajjawo pressure eri mu bantu n'ajjawo okutya abasibe ne bateebwa abali kati ono yavuganya lwaki ye atambula ng'omulala tasobola kukola ki kutambula n'omulala oyo yennyini ensi egenda kusigalawo kubanga tetukoma leero ate twagala eggwanga lino lisigale mu butebenkevu n'emirembe. abasindika obubaka nga sinagenda Honorable Hood waliwo nage nti akuwa information Honorable Munyagwa nti emikyeno means ekikolimo oba ekikoligo something like that bwati bwakugambye wano then Mwami Hood ng'ojja waliwo naga nti there is something unusual with some NRM cadres. Shockingly, Mr. Hood has the courage to complain about non-functional voter machines procured by his own government. Okay, to whom is he complaining now? Mbadde njaga kutegeezaamu katono olunyankole ndumanyi n'okusinga oyo kyasuubira naye nkozeseza kye tuyita the context rule. Context mwakikozesezza ekigambo president. Kati nga saagala ga president nti ekigambo ky'olunyankole mbwakikozesezza bubi. Naye bw'otunulya ebbaluwa ye nga bwe bakikozesezza mu bbaluwa ye tebakikozesezza nga kikolimo wala bakikozesezza nga buyinike. Obuyinike bw'obwavu obuyinike bwaki. Perfect. Bwana Hood, njagala oyanukula oyo then tuwe ne kyolooza ku bbaluwa n'abakulu be boogedde ku bbaluwa ya president. Okay, okusookera ddala sikiriziganya na Honorable Tinka Simire nti president yandisirise as a head of state definitely alina okugaidinga eggwanga. Ekyokubiri ba experts mu electoral democracy bateekawo standard ne bagamba nti akalulu kalina kubeera free and fair. That is the global standard. Ne bwogenda e Bulaaya ne bwogenda mu America ojasanga nti ne Trump akalulu akaggwa yakaaba nti baamubba kali kaataawangula. So Hood bw'aba akaabye nti baamubba standard eri nti 80% of the electoral process was free and fair. Kati ffe abakaaba Tinka Simire n'abalala n'opposition abamu bali mu 20%. I don't think ogenda kozesa 20% okudiscreditinga the entire process. That is wrong. Baluwa ya president erimu parts nga 3. Asooka n'asiima abantu omulonda. Era nze muzeeyi nkuyozaayoza
omulimu embale nakolera ddala okulaba nti percentage ya president erinnya ekyo nakikola era ze zimu ku nsonga lwaki nalwanyisibwa nga nwanyisibwa lwa president n'omulago ensigenda kwogera but it's on ground. So president asiima bannayuganda omulonda bakulwanyisa kulwanyiza mwami Museveni kalulu owaayi ebimu tojja bitegeera omanyi nga naawe bw'okola obulungi wano bayinza okulwanyisa lwaki kungu yayagala abeere nti amanyi nnyo okubiriza so kyekyali embaale kyekyo ebyo saagala ngende mu details ezo that is an entire topic ebyo biwanvu singa mbigendamu biwanvu nnyo naye intelligence abamu babimanyi ekyo kimu president asiima bannayuganda ate nga mutuufu kubanga baamulonda n'ayogera ku raale awa narrative ya electoral process bwe yatambula n'ayogera ku raale zaakubye raale ze yakuba zonna zonna mwaziraba zaali colorful zaali peaceful zaali populated naddala eyaffe ey'embaale people baalaga enthusiasm ey'okulaba nti president bakola ki bamukomyawo era bamuwa akalulu era baamuwa president n'awa ensonga lwaki baamulonda okuviira ddala mu 1962 bw'otunula political history ya Uganda ogenda kwetegereza nti tetubeerangako with that level of systematic peace mu ggwanga naye it is until 1986 that we see that longevity mu kulaba nti eggwanga liri settled ekyo president akyogerako edda kungu nga bw'otegeera nti honorable Balimwezi ono wa DP aba UPC nga bagenda bakuma ku nnyumba ye omuliro that was there we bategeera nti ono Tinkasimira wagira kabaka yekka nga bavayo n'ebijambiya nga bamukuba people were killing one another and it is eyo ye history y'eggwanga mukadde wange oba kubisoma nze ndi lawyer and advocate era it is part of the things we study okitegeera so kuba sijja gamba nti naliwo at that time nze ndi wa 82 nali nkyali muto nnyo so kituufu nabisoma however it is because of that bad history nti President Museveni bwe taking over najjawo political parties n'akomyawo movement system to give eggwanga a healing process era eggwanga ne lihealinga until the lovers of multi-party democracy we bateekawo embeera mu 2005 through a referendum ne tukomyawo ebiki ebibiina so president bw'ayogera nti abakabaka yekka bwe baalabanga nti Tinkasimira agenza okuparticipatinga mu kalulu ng'ate Buganda yali boycottinze akalulu nga bagenda batema emmwanyizi ekyo kyo tosobola gamba nti toyagalira president akole ki akyogereko that is documented it's on record. Two, president n'awa ne statistics n'agamba nti in 1982 eggwanga lyali lifulumya 200 liters of milk kati saawa zino 5.3 billion liters of milk ze zifulumizibwa so abantu bali kutunda amata abantu bali kola the milk products n'ebirala batunda ente emwanyi ebintu bingi olabira ddala nti under government programs nga OWC NADS abantu bafunye endoka ez'emmwanyi abantu bafunye obubizi bafunye obubuzi abantu people are really have joined the money economy n'ayogera n'agamba nti OWC target yali yakulaba nti the remaining 68% who were in the ekidda kyonka subsistence farming bavaayo bayingire mu money economy era kati n'agamba nti statistics ziraga nti 9% be bakyali mu kidda kyonka so president n'akulaga era alaga eggwanga n'abo abatatwagala nga Uganda nti bino abantu kwe basinze okukola ki okutulonda olw'obudde muwe forward president n'agamba let's reconcile a presidential statement is more or less a directive bw'agamba reconciliation alinga agamba nti tugambe abantu reconciling naye akitandiiseeko yes he has already initiated twabadde wano ne meeting mwagirabye wadde bagivumiridde eya omusomesa wange yansomesa Makerere Yusufu Nsibambi Yusufu Nsibambi so president atandise reconciliation ate Yusufu Nsibambi teyagenda yekka yagenda ne tiimu ye eya Buganda the entire Buganda team of FDC
appeared before the president. Oyinza okujerega Yusuf Nsibambi, but is a whole vice chairperson of FDC in Nsibambi Buganda. akugamba ye yawandiika ebbaluwa ng'asaba okusisinkana Mwai Museveni. Kati singa president ayagala reconciliation yandikiriza baluwa eyo. Era yagikiriza because he was in line with the president's thinking. So kati bwagamba nti let's reconcile. Nze hudu ndina issues zange lwaki nze abantu baviira ddala waggulu awo. Bwana Hussein, owulidde bw'owuliriza bakulu bakugamba president ng'alinga by'ayogerako nti twabimalawo twabikolako bye biringa ebyalabikidde mu kalulu kano ebimu ku byo bwakugamba nti twamalawo electoral cheating gwe mwenyini okaayana ku kyabadde mu kalulu ewuwo embaala. yes. But tinka bw'ayogera ku bwavu obuli ebuyaga eno bwetuwa statistics kino na kino kikyuse, I doubt whether he will agree with you. Munyago wakubulya byalaba mu kalulu kano ojja kwewuunya. I mean, okay kakati Of course, the biggest problem he has, kitakyali RDC. Maybe bagenda kumupikinga ono addemu mu RDC. anti kati tinka Ayerabidde tinka ngo abadde eno wandi akotinga abalonzi bamuwa akalulu. Abalonzi kye baagala mazima kubanga abantu ab'embaale abakulaba ng'osubmitinga in this direction. N'ogamba million zimeka ez'amata 5.3 billion liters. Yes, it's on record. that's what the They president would wanted. want to see cooperative ey'embaale eyalinga literally enunudde abantu b'erigoni eri vibrant today. Kati it is an individual effort. Nja Kale, maliriza. kati Bwana Hussein. I think I'm still holding the floor. Yes, you are. Kakati sandyagadde muganda wange tinka atrivializing debate eno nti nkyogera kuba njagala mulimu era omulimu gwo nja gufuna bwe naaba nsazeewo nti sigenda petitioning eyo that really eyo topic mpanvu naye tekijjaawo mazima nti gavumenti ekoledde abantu. President bwakugamba nti PDM yokka in the history of this country tekibeerangawo mu history y'eggwanga nti gavumenti yonna eyinza okuwa omuntu miliyoni emu nti genda weetandikirewo omulimu ng'ate eri kikola miliyoni 10 buli parish buli muluka emiruka gyonna mu Uganda of which that money zigenda kwongerwako zigende ku miliyoni bimeka bibiri mu history ya Uganda UPC even the colonial time when has tulaba ku NBS TV tugenze kati kwa Afro Mobile osobola okugenda eno beera ng'otulaba bulungi nnyo genda ku Google Play Store oba App Store installing app ya Afro Mobile omukutu kwe tuli mikutu of course mingi egiriyo waliwo wali NBS Sanyuka TV n'emikutu emirala but onoonya wali NBS n'ekigambo live wansi NBS live programu eno gyegenze kankulekere kanero mugumu akutwale mu maaso ne face nga anoonya akalulu bamugamba kimu tewali nkyukakyuka tewali nsonga lwaki twali batukukyusa ne tukujjawo ne tuleetawo omuntu omulala ebyo byonna tugenda kubanga tubiraba baroso kyaddaaki government ng'eyita ministry ya government ez'ebitundu yavuddeyo netukakasa nti okulonda abakulembeze b'obukiiko bw'oku byalo LC1 LC2 n'obukiiko bw'abakyala kugenda kubeerawo omwezi ogujja ogwokusatu. Gavumenti emaze ebbanga nga eyongerayo okulonda kw'obukiiko buno. Kyaddaaki minisita Raphael Magezi yatugambye nti ku luno gavumenti neetegefu nnyo okubeera nga okulonda kuno kubeerawo. Awo nawo tujja kutunulawo okwo era nga olunaku olwaliro ku Eagle ngenda kubeera nga negattibwako Honorable Mubarak Munyagwa Mugaati gwa Bata eyavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ava mu kibiina kya Common Man's Party. Again tusuubira okwegattibwako Honorable Barnabas Tinkasimire mubaka wa Parliament owa Buyaga West. Yagezza kuddamu okwesimbawo ku mulundi guno akalulu ne katatambula bulungi naye agenda kuba twegattako. Tugenda kuba twegattibwako Mukulu Hudu Hussein yakyaka nnyo wano ng'arasisi wa Kampala yabadde yeesimbyewo n'embaala eyo era ebintu byamutambulidde bulungi. Engineer Ronald bali mwezo Nsubuga ono ye Lord Mayor omulondo w'ekibuga Kampala naye tumusuubira okutwegattako ava mu kibiina ekya National Unity Platform. Eyatuuse edda mu studios ye Honorable Muyanja Ssenyonga munnakibiina kya National Unity Platform
yali yakasala okubeegattako emabega kaawo era yavuganyiza ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono mu bifo ebyalimu embeera eyayogeza abantu ebingi. Mukono kye kimu ku bitundu ebyo n'ekifo kyennyini ekyo kyaliko oba kyeyavuganyako. Twalaba akulira ebyokulonda mu disitulikiti eyasooka kulangirira ono Muyanja Ssenyongo wa NUP, oluvannyuma ate n'akomawo n'alangirira muganda wange Francis Lukoya Mukome owa NRM. Nga balabe bajja tugira tunyumyamu katono wano ne Honorable Muyanja Ssenyongo, so tukwaniriza. Nange nesimye okuba ku NBS otimbe olugaggadde, njagala okusooka okubasaasirira okufiirwa omukozi munnaffe ate munnauganda ate omusajja abadde ow'ensonga ng'ateesa ebintu ebirimu ensonga. Twagala okusaasira famire ye n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Njagala n'okusaasira bannamukono bangi abafiiriddwa, waliwo ne bemanya bali mu kuziika kati ekasana ng'essaawa eno muli kuwerekera mukwano gwaffe taata waffe mwenna mbakubagiza. Abafunye ebirungi, abazadde ebibuuzo byakomyewo, abayizi ebibuuzo byakomyewo. Omanye ensi eno bwetyo bweri, abalala nga munakuwala, abalala babuuka. Olwajjo nina be nagambye nti kati bano bo bali mu Valentine tebamanyi birala biri mu maaso mu ggwanga muno. N'olwekyo twagala nnyo okusaasira abafunye ebizibu naye n'okusanyukira wamu n'abafunye ebirungi. Njozaayoza nnyo nange tabanyi wange atudde seeni yafo yanfuniddeyo 4 nesigadde n'afuna B. Nina okumuyozaayoza. Kuli utya kya? Ndi bulungi. Maze akaseera nga sikulaba. Mukama afaayo. Obeera mu byokuleekaana mu by'obululu n'olabika. Mukono eri etya? Mukono mulungi generale. Enkuba etonnya balima naffe abalindirira ate ebyamakooti nga bwe tubirinda. Kiki otegeeza ebyamakooti? Nasemba kulaba kusika muguwa, wasooka n'olangirirwa n'ojjaguzaawo n'osanyuka, oluvannyuma atwala ebyokulonda n'aga nedda Muyanja si yawangudde. Ati yabyogerako nti si yawangudde. Yasoma aliza ati yasoma mulala tiyakasolinga. NBS okiina live kuba bena babikwata tiyakasolingako. Kyekyaliwo? Ekyaliwo twalonda era n'empangula. Nini wabaawo abayingira abantu 5 ne bateeka omukulu mukyala alondesa eyo munda okumala essaawa nga 3 kuba zaali nga 2:45. Oluvannyuma lw'edakiika 15 n'akomawo ate n'asoma ebirala. Kati ate nga tasazizaamu byasooka. Kati ne tuba nga abalangirwa tuli 2. Nti mwenna mwawangula? Kati abo boolinda kooti mu nkola entuufu. DR fomu ez'emirundi 2 zendaba? Nze zange nzirina zonna. Ezo zoolaba ez'emirundi 2 zibajja okukakasa kooti gwe mulimo gwayo. Okukakasa zooli zentuufu, zino zentuufu oba. So ogenda mu kooti? Of course. Ekyo tekiriko okuwannaanya. Kubanga neewuunya mu mukono gyonna bw'otunuulira ife ebisinga NUP yabiwangula. Okuggyako kino ekiki ekya ssentebe wa disitulikiti ey'okutaano? Bakiteekamu obuvuyo bungi nga bwe mwagasaka mwalimu ku bifo bye baayagala okuteekeramu obululu ku mpaka abantu ne bagaana. Ne wabaawo ekyo ekyajjaawo okugjako DR fomu nga bagenda bazijja ku bantu bazisigaze kuba DR fomu bw'ogibba osobola okusigaza ng'erina koodi y'emu ne koodi endala z'otuuza mu kifo kiri ng'oggyeemu ey'obubonero obutuufu naye ekibeera okuba nali n'obululu bungi ojja kwesanga nti okubba kwali kwa kitonnya. So okusinziira ku DR forms z'olina zonna okwetoolola mukono okakasa bw'ogenda mu kooti ojja kufuna obuwanguzi n'amaanyi mangi ng'oyine bw'abanga ali biased atya ekituufu aba kiraba. Kale webale nnyo. Tugaddwako former presidential candidate mu kibiina kya Common Man's Party Honorable Mubarak Munyago Mugati gwa Bata. Sebo karibu sana. Neza sebo. Uganda nkunzikiriza namuseeku batulaba naawe okukulisaayo mu mitawaana gy'obaddemu n'okuyozaayoza omuloodi wa Kampala
gwenda byanatera okuyingira wano omuyozaayoza kuwangula bwa meya sebo teri buyinza butava eri Katonda neera mu politics kyamagezi genkuwa ebigambo byonna obyogera ng'omuntu nga tannawangula ne bwamala okuwangula byonna biziika okuba saluti omuntu wamalanga okuwangula kuba saluti kubanga Katonda yaba amulonze n'okusaasira muganda wange ono n'okwongera omugumya yandibadde omulodi wa Mukono nze nkugumya teriteeka muntu mwayinza kulangirira muntu ate ng'ono akyaliwo nga kooti si yeesazeewo ate n'olangirira omulala returning officer wamala okulangirira mu mateeka abafuuse kye tuyita functus official abatakkirizibwa nakudde kuteeka ngalo kubiri ebintu byalangiridde okujjako nga either recount oba ki naye ate ne recount erina procedure zaayo so tokeera bukeezi nkya nogamba ate bwe nalangidde si yoyo ate nangiridde ono nze manyi tukooti ejja kuddekera tukasita agambye agenda mu kooti gy'obulidde mbadde ndaba ku mikutu egy'enjawulo eyo nga olinga alina olutalo n'abamu ku bawagizi ba NUP ekyo nakyo si kituufu ekituufu kyekiriwa ono muwagizi wa NUP ate muna NUP okuva lwayawangula namuyozaayoza abamu mambi abamu errant characters mu NUP tuyina problem abantu abamu balowooza nti yokufuuka ow'amaanyi nga bali mu ezo Lord Mayor bwali anti sinamanyira biri mukama wange saagala onyiige okufuuka amaanyi nga okufuuka amaanyi nga Ssaalongo bwali okufuuka amaanyi nga Ssaalongo bwali ayina kusooka kwemulisa kuwalampa abantu kukola ki these are errant characters yalowooza naye this is NUP is my friend I respect him is NUP just a few individuals exactly. You need to sort out your issues with them not sorting out my issues with them si class yange nze lesi bw'ompalampa ne kugamba please baamu empisa mba sikuvumye kugamba please baamu empisa tebawalampa nnyo omulodi wa Kampala Engineer Ronald Balimwezo sebo tukwaniriza ekitiibwa wakyaliwo omulodi ali mu ntebe omulodi omulonde ako kembadde nsigaza okuwulira oyinza okuleetera abamu obuzibu kusookera ddala njagala okwebaza Katonda ampadde omukisa okubeera ku puroguramu eno nkimanyi nti Katonda yalonda abakulembeze era njagala okwebaza Katonda eyampeesa omukisa okubeera nga nze Lord Mayor agenda okulayizibwa ndoza mu May oba ale June nenebaza mukama wange ow'ekitiibwa ennyo Kyagulanyi Ssentamu awamu ne bakadde bange abantwala mu paati olw'okundabamu ebirongo bisobola okuba nti nsobola okukwata ekibuga abalala nga tebandabyewo naye Katonda yasooka kiyisa mu ekitiibwa Bobi Wine nampita muyinza okulowooza nti naye nampita nanga Katonda ayagala ggwe I'm telling you the truth Katonda ayagala nedda nali oba oluusi njagala ekisanja ekirala era tewaliwo n'omu atankalakata kabeera ono muganda wange nangamba nti nkubuulire bakutumiza teri n'omu ku maaso g'omwana w'omuntu kabeere genda maaso omanyi bano ab'NRM we bayingirawo bakyankalanya buli kimu kati akyankalanyiza tewaliwo n'omu kababeere bamemba ba pate yange abasinga obungi bataŋŋamba nti otomera bali balowooza ali okoze bulungi enakawo walisigaddeeyo akoze obulungi abeera ki apromotingibwa okujjako abamu bakitununya mu ngeri ya ssente kubanga palamenti mwana wa taata efuna kulw'omuntu omu okusinga oba oluusi oba Lord Mayor naye njagala omwebaza n'okwebaza bakadde bange bapaate n'okwebaza bannakampala bonna abantu bannonze abantu bakoze eki bannonze lwakubeera nawulire n'amaloboozi genda agava mu kibiina kyo nti lwaki Balimwezo agenda luli bakulabako waliwa pasita
Pastor Kayanja? ne leero nina gye mbadde. Abamu ku bawagizi mu kibiina kino Yes. bakoga lwaki ogenzeeyo, lwaki oli ne Minister Balaam, lwaki oli Nze ebyo wabimala dda. Lwaki teboogera ebirungi ate bye nayogererayo? Omanye tuleme kubeera gundi ate muno mu Uganda temuliimu bayogera we bati okujjako aba parties endala awo nga bali bweru wa Uganda. n'abeebweru. Naye owawano mu Uganda ategeera ensonga nga bwe zirina okutambula. Nti mubeeramu ak'obuntu, ogenze mu church kusaba osanzeeyo munno. Wogenda mu bakatuliki baliwo ne time egamba nti mwagalane, yagaliza munno emirembe. Wensanga munyago waagundi simwagalize mirembe, soko nkwatemu wano mu ngalo, simwagalize mirembe. Bw'aba wa NRM. Ne wabanga mulabe wange, ne waba mulabe wo. Ate Bayibuli egamba yagala mulirwana nga weeyagala. So togenda kulwanagana. Bayibuli negamba n'okugamba yagala mulabe wo. Togenda kulwanagana kolera n'abawagizi b'ekibiina ky'okola bino. Abawagizi bange baagala kukolera ku principle nti ngenda okubeera mu kifo kino ne agenda etegerekeka era ne bagitegerako ndi ngenda kubeera mu kifo kino ngenda kwogerezegana n'ono ebya kyaki byanjawulo. Sigwokola agenda yaki uliriza, sigwokola agenda ya church. Wosangayo omuntu omusumba nagamba nti jangu oba imam mujje wano twekubise ebifaananyi ng'ogamba nti nedda osobola ekikola. Era bakama bange mukama wange yakitegeera. Eyo si ensonga gyenjagala okuddako nzize kukolera kibuga bannakibuga. Ojja kusinkana buli omu. Ontegera bulungi. Ebyo gwe obyogera. Ojja kusinkana buli omu. Tonteeka bigambo mu kamwa. Leka mbyogere. Boss, ojja kusinkana buli omu ku lw'okukolera ekibuga obulungi. Si y'ensonga eyo? Ku agenda, ku principle. Nagamba luli mu parliament teriyo ng'ogenda kukola mulimu. Ono akimanyi n'ono akimanyi badde babaka ba parliament. Ono yayagala ogenda atannaba kufuna mukisa. Naye tubeera eri tuminga olinga si bwe kiri newesanga nga prime minister olina omugamba ensonga yo. Era waliwo time nga tulina okwogezegana prime minister nga nti wange oluguudo lwaguddemu nagamba nti genda kujja ewuwo si bwe kibeera. Ontegera bulungi kati prime minister okwataganye naye si kugenda kunywa mu kacaayi ne kulwe ebizibu ebiri mu kitundu. Budget katuli mu budgeting process. Tulobinga. Katogera kulobinga ani? Kubanga nze shadow minister wa Kampala. Nina okulobingira ekitundu kyange. Era ebimunja bigamba olunaku olwaleero biki byengenda okulobinga. Thank you ekitibwa. Tujja kudda kasita ekyo kitegeerekese. Bwana Hood Hussein, sibu kulika akalulu twagala kwaniriza nate olunaku olwaleero tekatutambudde bulungi but at least wooli oli mulamu. Namusiza kuba tulaba. Weebale nnyo muganda wange abatulaba mbalamusiza mwenna bannayuganda naddala ab'Embale mu Northern Division. Akalulu ko twakawangula naye baalanga mulala naye ebyo byo bya lunaku lulala. Naye wawangula ne balangira mulala. Akalulu nawangula ne balangirira mulala. Era olw'okubeera nti bannanga abo tebali wano sandyagadde nsukkekaawo. So ogendagenda mu kooti? Kyova olaba saagala kujjayo bintu bingi. Nnyinza ogenda mu kooti. Bwe mba sigenze muganda wange oyo nja kuba musaasidde busaasizi ne sigenda. Naye ndinaawo obujulizi obumala nti wabbibwa. Nti nabbibwa. Kye yakola luli ne mulemesa ne nfuna flag. Kye yaddamu n'akola. So n'olw'ensonga eyo saagala genda mu details naye kyenyinza okwogerako kwegamba nti polling stations ezisuuka mu 15 mu stronghold yange tebateekako bululu. So evidence eyo nogenda gitwala mu kooti? Yonna nje ngenda gitwala mu kooti. Kubanga bwe ngattako obululu bwe baagaana okuteekako ngenda mu bululu obusuuka omutwalo. So olina flag ya NRM? Nze flag ya because ekimu ku bintu ebiri ebweraga nti aba NRM temubbibwa. Niye olaba naawe okaaba nti kisinziira kubanga tulina ba players ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. Oyinza okubeera ne ba players mu district emu
nga baagala nnyo ekibiina era nga bateekawo embeera okulaba nti ekibiina tekibbibwa. Nawabeerawo ba players mu bitundu ebimu nga ye ovuga muvuge tayagala kumanya kasita aba nga alina kyafunye ye tayagala kufaayo ani agenze. So kisinziira kyova olaba nti sinzize Kafulaga Beara atawangula. Tulina ba patriotic people, oyinza osanga security officer nga ali very patriotic ng'ate ali very thorough wekidda ku security matters. Nawabeerawo ono gwe basindika obusindisi. Kati ogwe basindika yeyo gy'osanga nti NRM ewangudde ne bagibbi. Okay. Kale kasituma yogenda mu kooti tujja nnyinza okugenda mu kooti. Njagala tutandike buterevu ndowooza nga bwe tulinda Barnabas nedda nenjozaayoza muganda wange kumuyozaayoza mukaddeko. Bwana Rather Honorable Muyanja, gwaba atandisa discussion ku kulondebwa kwa government z'ebitundu specifically obukiiko bw'ebyalo twafunye muwulira bulungi okuva mu government that after a very long time kyaddaaki tugenda kulonda omwezi ogujja LC1 LC2. What do you make of this? Tudde mu luzungu mu Luganda. Anti wadde otandisa oluzungu nga ngenda kuna. Njagala okusooka okwaniriza baganda bange bwe tuli ku pulogulaamu eno basanze maze okusaasira bannamawulire okufiirwa naddala NBS staffu. Ninange njagala kubayozaayoza byonna bye bayiseemu. Ate bali mu ezo yo nali campaign manager we. Era mbamugamba nti togenda saalimu. Mubamugumya nalimu kuba manyi ekitegeeza okulembera ekibuga ekikulu ekyeggwanga. Abakulu bano twali mu parliament nga ndi kakiiko ka public service and local government parliament ey'ekumi era okwali ne memba mu kaseera ako kati minister Rafael Magezi. Era sebo bwe twatuka okwogera ku kulonda kwa LC nze na tabling ensonga y'okubala nti polling y'ekyalo ebaakuba polling assistant babiri ne constable ki omu bafuna mmeka nti bwezi ntuzibala neteekawo okulonda okwali kuganye nti sente tewakola ki tewali. Kati okulonda kuno kujjidde mu mbeera nabalidde abantu bangi ku leediyo okulonda abantu banyiivu. Yes, buli muntu alina ensonga ye okunyiiga olw'ensonga ezaki ez'enjawulo, naye okulonda kuno kwetaagisa nnyo okwa obukiiko bwa LC. Yes, nnyo LC1 ze tuyita administrative units zitandikibwako. They are not local governments naye administrative units. Kitegeeza nti bw'oba oyagala kulwanyisa bubbi mu kyalo, ffe tulina ekyalo ekyaffe naye sebo kiyina register oyinza n'okutya. Buli mutuuze alinamu akafaananyi n'erinnya, bw'ozaala gw'ozadde n'omuteekayo n'akafaananyi. Kitegeeza nti abo bakulondoola basobola n'okumanya ebisingawo ku ggwe. Kati local governments kweziyambira kwezizimbira. N'olwekyo bwe kuba kwa kulonda tukwaniriza. Naye obulwadde obulimu system kyegenda okulondebwamu munnayuganda kyeyaleetaze okumanya. Tumaze okukimanya nti those are administrative units. Era kyobudola wali byakolanga bulungi byali nnyo mu bibiina baalondanga obusobozi bw'omuntu. Kati tugenda kulonda, tugenda kudda mu nnonda eno gye nalabye mukoddomi wange ow'embaala egy'empasa gy'ayogeddeko awangula ne batamulangirira. Oba tugenda kudda mu nnonda ennyangu nti muyanja wano Honorable Mubaraka Munyagwa wali tusimbe muki mu mugongo babale kubanga eyo ennonda tereetamu bubbi bwenkana bubbi bubeera kati eno gy'osanga bwe mwaliise basabu county chiefs abayambako returning officer okujjuza oluusi ballot papers ne bazijjuza muli eno ebaya Munyaga ofunye bumeka nti ana bali mu ezo ti ana mukamu tibali mu ezo wangu ne bakulwererawo n'ekyalo n'ofuluma. N'olwekyo gavumenti eteekeddwa okuvaayo mu bwesimbu. Ekyokubiri, gavumenti ekola ensobi n'egamba nti
Munyagwa takyabeera Kawempe, abeera Mukono. Alina stake e Kawempe, asigala mutuuze w'Ekawempe. Bakkiriza abantu gye beewandiisiza, gye balina ebizimbe byabwe, hoteeri zaabwe, kuba tagenda kulonda mirundi ebiri. Okulonda bakuteeke ku ssaawa ki y'emu. Omutawaana gwe bakola ssebo mukulu Kkungu n'abatulaba kuddira kulonda kuzannyiramu, ne bagamba tujja kulonda essaawa 4 ne ziwera 7 nga temunnalonda. Abalonzi ne badduka wano ne bagenda beeyiwa ki awalala. Etteeka birigamba 4 zibeere essaawa 4 wonna. Wekiremye 4 ekyo ekyalo kiriddamu ne kironda oba myaka emeka, naye nga tekisobola okugamba nti ssaawa 4 ne zibeera 4. Honorable Munyagwa, kyaddaaki okulonda kuno finally gavumenti erabika ku mulundi guno tuyinza obutalaba kuddamu kwongezaayo nga bwe kuzze kubeera. Honorable Magezi yayogedde nga atukakasaga this time round tuli beetegefu teri kwongezaayo nga bwe kubadde. Olowooza kino kinaasoboka okubaawo nga bwe kisuubirwa? Ekisooka kunjaga kutereeza puroguramu eno ebitiibwa by'abantu bijjeeyo mu butuufu. Weeyogera ku muloodi omulonde mu addressing ng'omuloodi. Weeyogera ku nze, please address me as president. The president owakomoni honorable bahonorable baabo. So tokyali honorable? The president of common man is Mr. President. Tugende maaso. Kakati njaga kusooka kugamba mukulu wange omuloodi omulonde tomeganga n'oluma. Bw'omala okukwata obuyinza todda mbatakuwagira. Oba baba bagwa oba disproving nga byaggwa. Nze nakugambako lumu tiwaayi eyo togenda nekatwomala okuwangula. Wakati oli munene obadde bujulizi nakujjukiza byaliwo. Kati oli munene bano baba bulijjo tobaddamu. Kati oli munene planning otambuza oti ekibuga. Abadde wakujuliza. Okay. Mbadde nsaaga. Ono twaliko mu kibiina kimu. So njagala okwegatta ku muganda wange mukulu wange Honorable Muyanja. Nti kyenzikanya naye mu butuufu ati kyenja okusaba gavumenti balagire Kalukero si NRM eragire Kalukero si nti bakyayinamu omutima gw'eggwanga. Tufuna akalulu nga tekaliimu mivuyo. Olwaleero tetuyina buma buno bwe bayita bwa biometrics bwali mu kukola. Register yaabwe ogimanya ebyo givaamu always. Kyetwandisa nti akalulu ka LC kabeere okusaawa emu budde bwe bumu eggwanga lyonna. Nti buli Munnayuganda waali ayimirire mu layini gyagwamu. Ye waalina interest waba alondera. Kubanga tolina bw'ojja kulonda mirundi emeka? 2. Tojja kubuuka Kampala nga balonze essaawa 4:15 dduke Mukono nga balonze 4:15. Langirira nti buli muntu waali waasula keero ogende ku layini mulonde chairman w'ekyalo babale kiggwe. Okusinga okudda mu bino oleete register ziri falsified oleete biki tukamba tulageko eggwanga nti wayinza okubaawo akalulu nga tekaliimu mivuyo ne kagenda mu maaso. Ekyo ekisookera ddala. Ekyokubiri, abantu bano bwe tugenda okulonda ba chairman abo abakulembeze ebyalo obukiiko nab'emyuka tuleme kubafuula nnyo redundant. Chairman LC1 mu zooni abaamu ogwo gwe mukwase yaliko ebyokwerinda bya zooni, yabeerako ebyobugagga kuuma ebyobugagga by'abantu, byabeerako biki, alina okubaayo ne kaalawensi akatonotono ogutali mutwalo gumu ogwa Uganda bamuwa buli mwezi. Wabeewo ensako gavumenti gyerowoozaako eneemuweebwa ate bamuwe n'emirimu gye bamutuma ng'okulondoola programu za gavumenti. Ekyokusatu, parish committee olukiiko olutwala omuluka. Ono akimanyi ku muluka tubaawo ne kyetwandiise parish chief oba kati babayita baani bati wabaawo technocrat parish chief ayandibadde nga accounting officer. Bamufuula accounting officer mu mutima gwa decentralization, dissolution of powers, nti wabeewo ka budget akaviira ddala ku district kayite kugombola kakkire ddala ku parish, wabeewo emirimu egitumibwa olukiiko lw'omuluka. Kwamba abantu bano tuleka kubanga tonoonya omulimu gwa parish chief olukiiko lwa LC2 nagwo ne gukubula ng'oggyeko kulinda enkaayana ezivudde ku LC1 ezitatera kubaawo
nina bo banoonya babeera bali redundant nolaba nga tubateddeawo tubalonze naye nga tebalina nabyakukola tebalina na mirimu so either tulina okuweyinga tubeetaaga oba tetubeetaaga bwogenda mu kesiye eyono nagirimu nga meeya gyagenda okukulira omukulu naddala gwewa ate kizibu kiri kiriya nnyo the KCA Act ward urban councils oba ziyita yo eziweera ddala obuyinza eziwa ne roles ezimu ng'okuyoola kasasiro okukola ki abeerositw abo naye kaakati era mukulu bali mwezi simanyi kyonookola obuyinza okukka ne buva mu ofiisi yo ne butuukira ddala ku muluka nga n'aba omuluka balina kye bakola ku kibuga kyabwe omuntu n'amanya nti chairman yanjokesa omusana nga mulonda kasasiro ali wali amuyinako solution okusinga okulonda abantu ne tubamalirako obudde ne tubalonda ne babeerawo nga tebalina kibagasa engineer Balimwezi ng'ogaba obuseera butono ku nsonga enkulu musajja abadde akyakasuka abadde omukulembeze mu local government waliko omukulembeze mu local government I'm happy ng'omuntu nti finally tugenda kulonda obukiiko buno naye okwongezaayo kuno okuzze kubeerawo buli kaseera tewali ssente twongeza emyezi 6 twongeza emirala 6 bwebityo tutegeera bulungi ng'eggwanga obukulu bw'obukiiko bwa LC1 buno nga tulinga ababulabanga by the way mwamunyagwa jjo ne kyensasula bw'ogeraageranya extension nenge gye basasulwamu as a country do we understand role ezannyibwa obukiiko buno kyesimanyi role nkulu nnyo LCs in fact leve yesinga ne obubaka bwa parliament okubeera relevant kubanga yetuusa obuweereza ku muntu owa bulijjo yandibadde efiibwako nnyo kubanga buli parliament kyekola kyonna kiviirayo wano wansi so LCs nkulu era Uganda ku ntandikwa ze zaali zifudde popular n'amawanga ag'enjawulo ne gajja okubenchmarkinga ku LCs kubanga obuweereza bwali butuuka wansi mu bantu naye okusookera ddala kasooke tetulirede w'otunuulira akalulu engeri gye katambuddemu nga ne electoral commission tenaba kwekuba mu kifuba kufuna lessons zeyigidde mu kalulu kano akakadde wea owookuna yalangiriddwa ng'asooka we wasanze mu kamyufu KNRM nga ne mu layini babbiramu mu kalulu ak'okusimba mu mugongo akalulu ak'okusimba mu mugongo nako ne bakabbiramu n'ogamba nti tuliredde nga n'ebiwundu eno tebinaba kukola ki kukala mba nkwewuunya tulina bingi nnyo bye tulina okukola nga tetunagenda mu kulonda otherwise ojja kusanga ebifo ebimu birekeddwa mabega wano twali wano ku programu emu muganda wange Musira n'atugamba alina parish erina households 30 mwezi 5. That's about 2 weeks ago. Nze nga nina household nina parish erina abantu emitwalo 10 n'emeka 12 onfuna bulungi nnyo eri erina 35 bagenda jiwa parish model msende mu parish model milioni 10 buli mwaka neyange erina abantu emitwalo 12 bajiwa milioni 10 buli mwaka nosanga obuweereza nga tebugenda kutuuka mu bantu naddala mu bitundu erina population ennene kankuwe okugeza Kampala tulina parishes 99 bayongeddeko parish endala 2 kati tulina parish 10 naye nga bamaze genda mu kooti tumanyi bulungi nnyo nti service delivery okusinziira ku polisi z'e Kampala ze Uganda for example the education policy nti buli parish erina okubeera neki ne government aided school primary school
kakati wano waffe tulina mutunga ina abantu 12 tena somero neri area government baba government bagitunulidde nga parish ko mu kyalo nenge ne singa ne district obunene sana ino okwalaininga bino otegera bulungi ministry agundi yatekawo neyimiriza okutematema mu parish naye kakati namuwandiikidde namuyogeddeko naye minisita nemugaa nti nedda parish ez'Ekampala zirina okutemebwamu tetulina malwaliro tetulina masomero otegera bulungi ne polisi egamba nti amalwaliro ganabala Beston parish kati kitegeeza tujja kusigalira mabega well because obuza tuli ready nanti kugambye tumale okutereeza akakiiko k'ebyokulonda mukulu Simon Byabakama nga nti bali mu kufundikira nteekateeka ezifuna funding okulonda kugende maaso nga bwe kusuubirwa bali mu kuteekateeka kufuna funding kisigala funding teriiwo teriiwo ali mu kumaliriza nteekateeka mu budget mweziri agambye nti budget mweziri zivudde luddawa well aliga nti nkubuuza zivudde luddawa oba gavumenti eno yalabye nti yasobodde okubba ba LC councillors ne wano basobola okujja ne bayitawo webati omanyi waliwo ebintu ebyangu kubanga bayisiza bakansala mu ngeri gye tusitegeera ekifuba ati bagala continuity sente kabazinoonye mu ngeri yonna nekino kiyitewo kya LCs babadde ne fear abanyiga banyigerumu olowooza lw'okupapiriza okuteekateeka okulonda kuno kye nandirowoozezza kyekyo kuba tulina okuteekateeka obulungi nkugambye nina parish mutungo parish erina abantu 12,000 ku record otegera bulungi ogenda girondesa otya ne parish erina abantu households 35 naye nga otunuulira okulonda abakulembeze bano nga bakuleeta service delivery buweereza closer to the people otegera bulungi ekyokubiri wategeddeko nti ddala nkulu nnyo nti twetaaga okweteekateeka omanyi trillion egenda okuteekwa mu PDM naye nga tolonze muntu mutuufu agenda okumonitaringa sente zino yekwe omanyi nti LC kooti ezina jurisdiction ng'okoze n'amateeka nga tenant and landlord act ereeta LC nga kooti nti yakusala omusango bano be balooya we have LC courts otegera bulungi kakati teweteeseteese abantu bano bogenda okufuna banaasobola okuadministeringa kuba teweteeseteese n'abantu bamanyi LC court engeri gyezina kukolamu naye nga gwogenda okulonda automatically abeera member wa kooti eyo gwokimanyi nti bagenda ne bawitnessinga okutunda kw'amataka naye nga tamanyi nti ate ye jaaji agenda okuwoza omusango oba ntegeera bulungi awitnessinze ntunze ettaka naye ate agenda okulamula ono gwe babbye kwegamba mulamuzi kakati newesanga nti abantu balina okusooka okuyiga bateekebwe bulungi bwana Hussein yes bw'oli ennyonnyola y'omulonde tolowooza nti wakyaliwo ekirina okuba nga kikolebwa nga tunaba kuyingira mu kulonda bukiiko bwa byalo buno okusookera ddala nzikiriza njozeyoze mukulu bali mwezi munaye congratulations musajja mulungi era nze simwinaako buzibu omanyi wenabeera wano nga RCC ng'alina kawa nenfuna transfer okuva ano ngende eyumbe Lord Mayor Lukwago yayita ne press conference n'aseka n'asanyuka n'agamba hudu ndowooza olaba ogenze ndowooza ojjukira press conference eyo kati nendowooza nti ndowooza ye taliva Kampala ku bwa Lord Mayor kati ekyo kibadde kyetaagisa anti muganda wange nno Lukwago muganda wange era tukwogera naye omuntu watuukira okuyita press conference nti kubanga Hood bamuwadde transfer kati saawa zino bwe nsanga bali mu ezo really nno muyozaayoza
muganda wange bali mwezo namusinkanako olumu mu ofisi yange ndowooza twali mu covid time ndowooza yali akimye ebbaluwa yali yeetaga clearance musajja mulungi era nze simwinaako buzibu era mmanyi nti ekibuga kijja kutambula bulungi ekyo nga nkivuddeko local councils nze sisuubira nti waliwo okwetegeka okwetaagisa okwetegeka kwokka okwetaagisa ye gavumenti ogamba nti sente ziri ready naye okulonda abakulembeze kiringa bw'ogamba nti bagenda kulonda ba MP ne tuba nga tumanyi nti ekisanja ekiba kiweddeko balina obbalonda weetaaga kutegeka ki era akakiiko akalondesa kaba kalina kwetegeka tukimanyi bulungi nti mu article 176 eya constitution egamba nti Uganda shall be managed under a decentralized system of local governments. That is Article 176. Tutambula ku local government system. Kati under the local government system or the decentralization policy, local government zesigamye ku district. There shall be in every district a district council under which there shall be other lower local governments and administrative units. That is Article 176. Kati nekitegeeza nti tulina structure mu local government. Structure esooka ye local LC1. Eyokubiri ye LC2. Eyokusatu ye LC3. Eyokuna ye municipality oba mayor ba municipalities n'abalala, then LC5 oba ba road mayor. Eyo structure ya local government. Kati structure eyo esemberayo ddala obutono ye ya local councils. So n'olw'ensonga eyo local councils tukimanyi nti nga bw'ogamba nti buli constituency egenda kubeera ne MP ow'abaami, then district ebeere n'ey'abakyala, buli village oba buli zone oba buli cell as an administrative unit erina okubeera ne LC1 chairperson ne bamemba aba committee. Members aba committee wamu balina kubeera abantu 11. So structure eyo it is very important in the leadership of this government in the sense that it even can constitute itself into a local council court. Kwegamba bw'ogitwala ng'eyokusaaga ne leadership structure mu ggwanga eba eyoneneka. Lwansonga, the 11 members of the local council committee constitute themselves as a court era ne batuula ne bawuliriza emisango. Obusango buno bwa domestic violence, onabbi enkoko, obusango obwo. In that we babuganye, it is by now even the Local Council Courts Act 2007. It is a fully-fledged court. Era government eno we are taking over leadership, yagezaako nnyo okulaba nti etwala leadership near to the people, services near to the people, courts near to the people. Chovola ne LC1s zali constituted as a court system. So ziri very important. So babantu bateekateekeddwa ekimala. First of all, bagenda okulonda bennyini okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe. But also n'abantu bennyini abalina okulonda obukiiko buno, okutegeera obukulu bw'obukiiko. Because leno ku mwezi 15 bakugamba tulonda mwezi gujja. Meaning tusigaza weeks bbiri zokka okuyingira omwezi ogujja. Nabadde mwambia bakamanga nti nja babuulira exactly diwe tugenda okulonda dates zigenda okulondebwako. Abantu bateekateekeddwa ekimala bulungi mu ndabayo. Adam, eno structure si mpya mu Uganda. Eno structure taamu yaayo eggwako oluvannyuma lw'emyaka emeka? 5. Era structure eno taamu yaggwako dda, naye minister owa local government ne parliament balina obuyinza. Minister ayinza okukola statutory instrument ne ba extending power gundi taamu from maybe weba expired ne bongerayo emyezi 3 oba 6, but in reality they are supposed to have regular elections after every 5 years. But if extensions have regularly been made, osinzira ku kyogamba nti kati tebali ready. Kyogamba abantu bamanyi nti buluvannyuma emyaka 5 balina okulonda ba chairpersons ab'obukiiko. Challenge yokka gye tubadde nayo nga government kwegamba nti maybe
structure eno nene, there are over 50,000 LC cells in the country, villages, kati ne sente ziba nyingi. Ekintu kyokka ekibadde kiremesa money. Naye ogamba nti preparedness, any political party that is serious, tosobola kuŋŋamba nti kakati mutukkirize twetegeke. Electoral cycle yatandikidde ku president, yatandika ku kwetegeka voter register n'ebirala, ne tugenda ne tulonda president, ne balonda ababaka, balonze ba mayor, balonze ba LC3 chairpersons, kati erina okuggwayo ng'ekomerera ku LC1. Kati oŋŋamba otya nti kati bano bo babadde ready, bano tebadde ready. Okusinziira ku mivuyo n'ebitatambula bulungi bye twalaba mu kulonda kw'ababaka mu bifo ebimu ne ku districts mu bifo ebimu, olowooza tuyinza kukola ki okwewala ebintu byebimu kalulu ka LC? Kakati nze ndi omu ku ba victims ab'akalulu kano lwa nsonga nali nsanyuse. Nga nsanyuse nnyo nti ku luno obubbi tubumaze. President bwe yagamba nti tugenda biometrics. Tugenda kozesa buuma. Okitegeera? Era nembuuzabuuza kano leero muzeeyi ataddemu ssente tasobola kukkiriza tugenda kozesa buki? Buuma. Ne nkola omulimu gwange ne ntegeera nti ku luno abaali banzibye mu primary ne mala ne mbalemesa ne nfuna fulaga yange. Ku luno tebalina we banaakola ki? Banaayita. Kakati ntuuka ku polling station ssaawa 2 tebali ready. Saawa 3 tebali ready. Saawa 4 nenkubira returning office. Owaayi ki ekigenda mu maaso? Nti obuuma bulabika buganye kambagambe batandike tugende manual. Kati imagine hudo yetegekedde biometric oli mugamba manual ku saawa 5 ez'okumakya. Resources wise olina okudduka eno neeno kati ne bawa chance buli mubbi ow'akalulu era okuyita. Era nze muganda wange oyo Nangolo, he's not my MP. Yabba. Ate deep down his heart, he knows it. Echo nga tukirese. So the only way challenge yokeri wanti constituencies zontono ku LCs. Naye singa government etuwa assurance nti obuuma buyinza ogenda mu byalo byonna. Awo wenda byakuoka challenge. Otherwise singa buuma kino badde kyangu nnyo. Kyerina kyogattako. Tulina ebyalo ebisoba 7,000 okwetola eggwanga lyonna. Si 5,000. Bisoba 7,000 ebyalo bye tulina. Ekisooka gavumenti egayaliridde nnyo omukulu bali mwezi akijjeeyo gye tuyita emiruka. Naddala wano kati nze omuluka gw'ensulamu guliko ebyalo okitambula omukulu ono yamanyi mukono ova ntaawo n'otuuka kumpi ennamumira n'ojja ekirowooza ku UCU n'ogenda paka Katikkolo gye bayiwa ebisaaniiko. Katikkolo oli mu muluka ki? Gumu. Kati ogwo gukyali muluka ki gwogeragerana n'emiruka? Mukoddomi wange ow'embaale gye yagambye ey'omuluka gwe gulimu ennyumba 4. Fort house. Houses or households. 40. Nga wano ogwakuferegana oyagala ogatta ekyalo ekimu kyokka ekiriko UCU ekya Mukono Hill. Nga totaddeeko Kawuga, totaddeeko Nabuti, totaddeeko Kyungu, totaddeeko Katikkolo, oli mu muluka gumu. Ebyo gavumenti erina okusooka okukomawo ebitunulemu. Kubanga bw'obanga olina ekigendererwa ebimu ku byali badde bitunulwamu nga tonnatuuka kulonda. Ekyokubiri, omukulu oli akugamba obuuma era tebujja kuzuukuka bukole. Kubanga obuuma buzuukuka balina abakulu kye baagala. Mukulu bali mwezi akugambye nti okuggyako nga waliwo sipiidi egamba nti oba bano nga bwe twatutte ab'amagombolola, nga bwe twatutte nga bakansala, nga bwe twatutte nga bano na bano LC wano katuzitwale bwe tutyo. Tewali nsonga etasobola kugambisa nti tuweeyo emyezi emirala 4 tusooke tuseetinga emiruka gino bulungi. Kubanga wano sayiko yaabwe tennaba nnyo leeti. No. Ekyasobola bulungi nnyo abantu balonde nga balonda. Teri kibi mukulu kungu n'abatwaba n'abakulu bano. Bakansala be twalonze nga bebbye balangiridde omukyamu baakubyalo.
Okay. empala nayo ku byalo teggwa kati tugenda mwero si wano eyinza okulaba ngaewedde ne basirikasirika bati naye ku mutima ebintu by'oku byalo bisigalako ebyemiruka bisigalako tetwalayagadde embeera yabadde mu magombolola ate kugenda ku byalo kubanga byo mu byalo n'omwana n'omuzzukulu agisanga tugenda mukuumula Honorable Munyago, in just a minute oza biki ebirina okutereezebwa okuteekebwako ennyisira kati ku side ya gavumenti nga tunagenda mu kalulu ka mwezi gujja? kyesijjakkanyamu n'omuloodi ne mukulu wange NRM nobwoli gigamba nti bayongere emyaka 2 NRM okubbako obululu kubali mu DNA tewali kyo noba nayongera emyaka 4 toyina kijja kujja kipya banayitu ffenna lino eggwanga tulibaddemu tulimanyi amazima go gali nti waliwo vacuum abachairman aba LC1 abamu baafa abamu basenguka abamu babikoowa osanga wa defense ku kyalo nga yakalakala ne stamp a stamp that authenticates transactions za sente nga defense yagirina mu kooti ye n'owabakyala yewagula naye ng'alina eyiye so there is a vacuum bino baze bongerayo nze ŋŋamba n'ekyobuuma tekijja kukola tuleke nakyo kukimalira ku budde kubanga twakiraba tekyakola nze bwale saidi ennungi kasita bonna bannayuganda nayitamu yena muki akalulu kabeerewo bakawa obudde essaawa y'emu eggwanga lyonna kikendeeza ndi plannings nti kanze